Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wadduba Allah balungi betuli nabo mu programu eno olwaleero programu y'ejjuma. Ntendereza Allah subhanahu wa ta'ala nate atusinkanyiza nenziramu okwebaza olwa programu eno gyekola olubeerera okubeera nti nno mu abasiraamu ebayigiriza eddiini yammwe bannayuganda okutwaliza awamu era nabo nebayigiriza ebibakwatako ku bulamu obw'ensi n'obulamu obukwatagana ku bibakwatako mu mbeera zaabwe ez'obulamu zonna. Njagala nate twogere ku ngeri ki gye tukozesa obubumbwa okumanya obubumbwa bwaffe mu kulwanyisa omuze omubi ogw'ebisiyaga. Omuze gw'ebisiyaga gumu ku mize emibi egiva mu bantu okubeera nti nno tebatambulira ku buwangwa embeera Allah oba ku bubumbwa engeri Allah subhanahu wa ta'ala gye yabatonderamu. Olwaleero ngenda kwogera ku bintu bisatu mu programu yaffe eno ebyonoona obuwangwa obwa bubumbwa bw'omwana Adamu. Amakulu nti nga bikontana n'obubumbwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatonderako omwana Adamu. Ate mujjukire twagamba mu musomo gwaffe ogumu nti omuntu buli waava ku bubumbwa Allah subhanahu wa ta'ala kwe yamutondera ekiba kiddiridde kwonooneka, ekiba kiddiridde kubeera nti afuna ekibonerezo kya Allah subhanahu wa ta'ala ku nsi ne ku nkomerero. Kati mu bintu bisatu ebyonoona obubumbwa bw'omwana Adamu, ekisooka ye muntu okulowooza oba be bantu abamu abalina obuwakanyi mu mitima, abawakanya okubaawo kw'omutonzi era nga bo bagamba nti ensi eno Katonda gye yakola ng'agijja mu kuba nti teyaliiwo olubeerera, Katonda nga yatambuza embeera y'ensi byonna ebiriko Allah subhanahu wa ta'ala ebyengera n'atubunduggulira ebiyitiridde olubeerera n'agamba nti wama bikum min ni'matin famin Allah, teri kyengera kyonna kye mulina okujjako nga kiva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Naye abo bo obuwakanyi mu mitima gyabwe bwabaviirako okubeera nti nno bo bagamba nti Katonda taliiyo. Buli wolaba omuntu yenna atakkiririza mu Katonda manya nti aba ayawukanidde ddala n'obubumbwa, kubanga ate bano babi nnyo okusinga n'abasinza amasanamu, kubanga mu jahiliya period abantu basinzanga amasanamu naye nga mu mitima gyabwe mazima bakimanyi nti amasanamu si ge g'abatonda. Era Allah subhanahu wa ta'ala mu suratul Ankabut aya 11 agamba nti wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhkhara ash-shamsa wal qamar la yaqulunna Allah, nti abantu abo balingawo nga basinza amasanamu naye nga bwogeza n'obabuuza nti ani yakola eggulu n'ensi era ani atambuza omwezi n'enjuba, nga bajja kugamba nti Allah. Ekitegeeza bino bye basinza bali mu binyumo byabwe amasanamu ge basinza naye nga bakimanyi nti tegalina mukono gwonna, tegalina mukono mu bubumbwa bwabwe n'okutondebwa kwabwe. Allah n'agamba mu suratu Zukhruf aya 87 nti wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah, ne bo babuuziza nti ddala ani yabatonda bajja kugamba nti Katonda. Ekitegeeza
nti abantu abo bayawukana n'obubumbwa Allah subhanahu wa ta'ala kwe yababumbira, embeera obukkiriza bwe bazaalibwako nga bava mu mbuto z'abamaama baabwe, bo ne bagamba nti ensi terina Katonda. Kati abo be bantu abali mu muteeko ogusooka waggulu omubi ennyo ku bantu abaawukana n'obubumbwa Allah subhanahu wa ta'ala kwe yabatondera. Omuteeko ogwokubiri, abantu abaawukana n'obubumbwa Allah subhanahu wa ta'ala kwe yabatondera ate nga tubagamba nti buli muntu wakola ekyo n'ayawukana n'obubumbwa Katonda kwe yamutondera, kitegeeza Allah okumubonereza ku nsi ne ku nkomerero. Kati guno omuteeko ogwokubiri ya abadatu shaitan, abantu bo nga basinza sitaani, basinza mizimu, basinza misambwa, bakkiririza mu masabo. Abo bamanyi nti Katonda gyali, okwawukanako bali abasoosa abagamba mbu nno teri Katonda, bamanyi gyali, naye obasanga nga basinza sitaani, basinza lubaale n'ebirala. Kakati ogwo omuteeko nagwo mubi era gwawukana n'obubumbwa Katonda kwe yatondera omwana Adamu. Butya bw'ova kusinza Allah subhanahu wa ta'ala eyakutonda, akuyinako obuyinza, akuyinako ebyengero ebiyitirivu, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatuuka n'okutugamba nga atujjukiza ebyengero bye bye yatuwa, n'agamba nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Gwe omwana Adamu, ne bw'osalawo obulamu bwo bwonna obumale mu kubeera nti obala byengera bya Allah subhanahu wa ta'ala bye yakuwa, tosobola kubeera nti obimalayo. N'atujjukiza ebyengero ebyenjawulo, n'agamba nti wa fi anfusikum afala tubsirun. Mwe kennyini okuba nti we muli Katonda yabatonda, ekyengero ekyo kyokka kinene nnyo okuggyako eri oyo omuntu atalaba. Kale toyina kubeera nti nno osinza ekintu ekitali Allah subhanahu wa ta'ala ne bwe kiba kitya. Allah kyava agamba mu suratul Hajji aya ya 12 ne 13 nti yad'una min duni llahi ma la yadhurru, yad'u min duni llahi ma la yadhurruhu wa ma la yanfa'u. Nti wowe omwana Adamu gw'osanga ng'asinza ekintu ekirala ekitali Katonda, naye ma la yadhurruhu wa ma la yanfa'u, tekisobola kumukolera favor yonna wadde okubeera nti nno kimukosa, naye n'abeera ng'akisinza. Kati omulama gw'okusinza kyeki? Kubanga omuntu yenna ategeera, omanya nti osinza Katonda bw'obaako ky'omusaba ajja kikuwa. Osinza Katonda bwe wabaawo ekibi, alina obusobozi okubeera nga bukukingiriza okugwa mu kibi ekyo. Naye bw'osanga bano abeesinza ekitali Allah subhanahu wa ta'ala, ekitasobola kubayamba, baba mu bubuze. Ngambye nti Allah subhanahu wa ta'ala mu aya 12 ne 13 suratul Hajji yagamba nti yad'u min duni llahi ma la yadhurruhu ma la yanfa'u. Omwana Adamu oyo n'omulaba ng'asinza ekitali Katonda, ekitamugasa wadde omutuusaako akabi, dhalika huwa dhalalul ba'id, obwo buba bubuze bwennyini obwewala omwana Adamu bw'aba aguddemu. Allah n'agenda mu maaso n'agamba nti yad'u laman dharruhu aqrabu min naf'i, asinza ebintu ng'obubi bwe bimutuusaako bwe bungi okusinga emigaso gy'ayinza okulowooza nti bimuwa emigaso, naye nga tebiina mu mazima, tebiina birungi byonna bye bimutuusaako, kuba Allah subhanahu wa ta'ala yekka alina obuyinza. Era kyova olaba agamba mu hadithi al-Qudusi emu ng'agamba omwana Adamu nti mwana Adamu, abantu abaasooka bonna ne bwe beegatta, abaasooka n'ab'oluvannyuma bukyensi ebeerawo, ne bayimirira mu lusenyu lumu ne basaba Katonda, n'abawa bonna buli omu kyasabye, teri kikendeera ku mawanika ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mpozi nga bw'oyinza okuteeka olubatu mu nnyanja, tolina ky'osobola kuggyamu. Oyo ye Katonda gwe tuteekeddwa
okubeera nti nno tusinza, era yatutegeeza nti abaanadamu bonna ne beegatta nga baagala kukola kibi tebasobola okuggyako nga Katonda yakiwandiika, ne bwe beegatta okukolera ekirungi tebasobola okuggyako nga Allah subhanahu wa ta'ala yakiwandiika. Kale abantu abo abasinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala tugambye nti gwe mutendo ogwokubiri mu mitendo egyonoona obubumbwa Allah subhanahu wa ta'ala kwe yatutondera. Allah subhanahu wa ta'ala yabavumirira n'atwekesa okubeera mu bantu abo, n'agamba mu suratu Yasin aya 6 paka 62 nti alam ahad ilaikum ya bani adam, nti abange mu abaana Adamu saakola nammwe endagaano alla ta'budu shaitan, okubeera nti no temusinza shaitan, temusinza sitaani, innahu lakum aduwwun mubin, shaitani mulabe wammwe wa lulango, mulabe mubi nnyo, abaagaliza bibi, abaagaliza kuyingira muliro. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti wa ani'buduni, n'okubeera nti musinza nze nzekka, hadha siratun mustaqim, ero lyekkubo eggolokofu. Agamba nti walaqad adalla minkum jibillan kathira afalam takunu taqilun, kyannaku nti ababula be basinga obungi okusinga abaluŋŋama, naye Allah subhanahu wa ta'ala atwekesa okubeera mu mbeera eyo bwe tubeera nga tuyina amagezi. Kati nno n'osanga waliyo abasinza ente, n'osanga abasinza emmese, n'osanga abasinza ebintu ebitaliiyo ebitakola makulu gonna. Ngamba nti omuntu yenna akola ekyo, agwa mu ekyo ekyokusinza ekintu ekitali Allah subhanahu wa ta'ala, aba amenye endagaano ye ne Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jayogerako mu suratul An'am n'agamba nti wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum, nti Katonda mu kiseera nga abaana Adamu tebannabaawo ku nsi, tebannatondebwa, Allah yakola endagaano nabo olunaku mu ggulu nga emyoyo gyabwe teginnabeera nga gijja ku nsi okubeera nti nno bazaalibwa. Agamba nti nno wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum, n'akola endagaano n'abaana Adamu bonna nti sinze Katonda wammwe, bonna ne bakkiriza. qaalu bala shahidina an taqulu yawma alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin, bonna abantu abali ku nsi abasooka n'ab'oluvannyuma twaweerera Allah subhanahu wa ta'ala mu maaso ge nti tujja kubeera nti nno tumusinza era ye Katonda waffe. Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithi Abi Sa'id al-Khidri atunyumiza n'agamba nti idha kana yawmul qiyama adhana muadhinu, agamba nti ku lunaku lw'enkomerero olulutuuka omwaziinya ajja kwaziina ng'akoowoola, agamba nti kullu ummatin tatba'u ma kanat ta'bud, nti buli kibiina kigoberere bikyalinga kisinza. Agamba nti tewajja kusigala muntu yenna yasinza sanamu oba yasinza sitaani oba yasinza ki okuggyako nga bajja kgenda mu muliro n'ebyo bye baali basinza. Ogwo gwe muteeko ogwokubiri mu miteeko gy'ebintu ebimenya obubumbwa. Omuteeko ogwokusatu nga gwe mulamwa omukulu ogw'omusomo gwaffe ogw'olwaleero, gwe muteeko gw'abo abamenya obubumbwa mu baana Adamu, abasajja n'abakazi. Omusajja ne yeefuula omukazi oba omukazi ne yeefuula omusajja. Omusajja n'awasa omusajja munne oba omukazi n'abeera nti nno awasa mukazi munne, ne balowooza nti omusajja asobola okubeera nti nno yeewala okubeera n'omukyala oba omukyala okubeera n'omwami n'omusajja mu bubumbwa. Ekyo kye bayita kyekizibu kye tulimu olwaleero ekikyankalanyiza ensi, ekyabasiyazi. LGBT etambudde buli wamu, naye ng'ate si kipya, kyaliwoko ku mulembe gwa Nabbi Luutu alayhi salam. Abantu abakyamu, abasajja bwe basalawo okuleka abakyala bagende ne basajja bannaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala abogerako mu suratul Arafi aya 8 paka 81, agamba nti wa Luutan idh qala liqawmi, nti Luutu, Nabbi Luutu alayhi salam yagamba abantu be nti atatuna alfahishata ma sabakakum biha min ahadi min alalamin, muyinza mutya okukola ekyonoono nga mwe musoose okukikola, teri muntu yenna yali akikoze bukya ensi ebeerawo. Kyali kikolwa ki?
kyali ky'abasajja kwagala basajja bannaabwe. Agenda maaso n'agamba nti innakum latatuna rijala shahwatan min duni nisa, butya abasajja bwe musalawo okuleka abakyala Katonda be yabatondera okubeera bakyala bammwe, ne musalawo okubeera nti nno mubeera ne basajja bannammwe. Era abantu abo ekyafaayo kyabwe kyatambula bubi nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala yabanyiigira. Nabbi Lutu alayhi salam yagezaako okubalabula, omuze ne bagugaana, ne bagaana okuguvaako, n'atuuka n'okufuna malayika ne zituuka n'okujja okumukyalira. Kakati bo bali ne batandika okuwanyisiganya amawulire nti waliwo tugende tuzikwata nti nga balabye abasajja ate bo bakwasi b'abasajja. Allah subhanahu wa ta'ala, Nabbi Lutu n'atya n'agamba bagenda kunswaza mu bagenyi, paka malayika ne zimugumya ne zimugamba tebajja kutuukako, ffe tuli babaka ba Allah subhanahu wa ta'ala. Era ekyavaamu ye Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti nno yabanyiigira Allah n'abasaanyaawo. Kakati ekikolwa ekyo kibi, kimenya obubumbwa bw'omwana Adamu, era ekifaanako n'ekyo ate era kyekyomukyala okwagala mukyala munne, byonna biri mu ddaala limu, biviirako okusaanawo Allah okunyiiga n'asaanyaawo abaana Adamu. Mu hadithi ya Anas bin Malik atunyumiza, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba idha stahallat ummati sitta fa alayhim ad-damaru, ebintu bino mukaaga abantu bwe babikola, abantu b'omulembe gwange, agamba nti Katonda ajja kubasaanyaawo. Ekisooka agamba idha dhahara fihim at-tala'un, abantu bwe batandika okwekolimira, omuntu aline munne mukwano gwe banyigaganyemu katono batabuseemu, Katonda kolimire. Era ojja kubeera bwoti ng'abantu beekolimira, ate ogwo omuze abantu bagulina ku mulembe gwaffe guno, abasajja n'abakazi. Buli mukikola mukimanye nti kimu mugudde ku kimu ku bintu omukaaga ebiviirako Allah okunyiiga n'asaanyaawo abantu n'abazikiriza. Ekyokubiri agamba nti nno washaribul khumur, n'abantu okunywa omwenge. Kasa abantu batandika okutamiira banywa mwenge, ekyo kyekimwera nakyo kimu ku bintu ebiviirako omulembe gw'abantu okuzikirira. Agamba nti walabisul harir, era bwe batuuka nga abasajja bambala siriki, Katonda gwe yakolera abakyala ku nsi ng'abasajja mubaterekera ku nkomerero, nakyo kimu ku bibaviirako okuzikirira. Agamba nti nno n'ekiseera wattakhadhul qiyan, nti abantu bwe batuuka ng'abayimbi kati be bakulembeze buli kimu, omuyimbi be balifaaringako, kati kiba kitegeeza nti era omulembe gwonoonese, abantu baweddemu ensa. N'agamba nti waktafa rijalu birrijali wannisaau binnisa, n'omulembe gunaatuuka nga abasajja babeera n'abasajja bannaabwe, n'abakazi babeera n'abakazi bannaabwe. Katonda ajja kubeera nti anyiiga azikirize abantu b'omulembe ogwo. Ebintu ebyo omukaaga tuteekeddwa okubeera nti tubyewala, kuba bimu kubiraga kubireeta obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mu hadithi ya Sahal bin Saadi yatunyumiza nga erajja ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga Nabbi agamba sayakunu fi akhiri zaman, nti ku mulembe gw'enkomerero wajja kubaawo khasfun wa qadhfun wa masakh, Katonda ajja kubeera nti nno anyiiga. Bwanyiiga abantu ajja kubazikiriza, abamu ajja kubamiza ttaka, abalala ajja basuukasuukirira mayinja bazikirire, abalala ajja bakyusa abadde omuntu akeese enkya ng'afuuse ekisolo oba nkima oba ekintu ekirala kyonna. Ne babuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallama nti ekyo kiribaawo ddi, n'abagamba nti bwe kituuka ekiseera ng'olwo abayimbi be buli kimu, ate nga gwe mulembe gwe tulimu abantu abasinga eddiini bagiviiriddeko ddala. Kale Allah subhanahu wa ta'ala twewale okukola ebintu ebiyinza omumunyiiza n'atussaako obusungu bwe n'ebikolimo bye n'ebibonerezo. Nabbi sallallahu alaihi wasallama ku kikolwa kino eky'abasiyazi yagamba nti mal'unu man amila qawma Lut, yakolimira emirundi esatu, nti omuntu akola ekikolwa ekyo Allah amukolimire era addemu amukolimire era addemu amukolimire. Kale ekibonerezo kye omuntu akola ekikolwa ekyo, Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti man wajadtumuhu ya'mal amala qawmi Lut, bwe musanga omuntu akola ekikolwa ekyo faqtulul fa'ila wal maf'ula bi, attibwa
ali waggulu n'ali wansi, ekitegeeza nti Katonda bo yabassaako ekibonerezo ekyo. Kakati we tuli wano mu nsi yaffe, njagala okutwala obuvunaanyizibwa okuddamu okwebaza gavumenti, okwebaza omukulembeze w'eggwanga okubeera nti yalaga obuvumu, okubeera nti alwanirira ensi yaffe obutagwa mu mizeejo mikyamu. Nebaze palamenti etteeka baaliisa, nebaze bannayuganda etteeka mwaliwagira, naye nebaza nnyo omukulembeze w'eggwanga okubeera nti yali sayininga, awamu n'okutiisatiisa okubaddewo okunene. Abantu ne bagamba nti tujja kubeera nti nno tubakutulako obuyambi, naye omukulembeze n'agamba nti nedda. Kale kyenkubiriza nti buvunaanyizibwa bwaffe ffenna nga bannayuganda okulaba nti tuwagira etteeka lino omukulembeze lyasayininga, buli omu atwala obuvunaanyizibwa bwe okusinziira ku ddaala lyalimu. Abakwasi b'amateeka, abantu abo temubassaako kisa, temubattira ku liiso. Abakozi b'ebikyamu ebyo era ababisaasaanya, abazadde mu maka mutwale obuvunaanyizibwa bwammwe, abaana bammwe mubabuulire ekituufu, mu interactinge nabo, mumanye emikwano gyabwe, mumanye baani be babeera nabo, okusobola okubeera nti nno mubeewaza okugwa mu bikolwa ebifaananako bwe bityo. Nammwe abasomesa mu masomero mulina okubeera nti nno mutwala obuvunaanyizibwa bwammwe abaana, okubeera nti abaana mutwale nti buvunaanyizibwa bubakwasibwa. Allah ajja okubabuuza, omuntu bw'aleeta omwana we mu ssomero lyo gwe n'ogayaala emizeejo emikyamu, oba abamu ne mubifunamu ssente, abaana b'abantu ne bayiga emize emikyamu nga bali mu mikono gyammwe. Ebyo byonna bivumirirwa, era tusaba buli muntu yenna atwale obuvunaanyizibwa bwe, naddala abakulembeze mu gavumenti, buli omu atwale obuvunaanyizibwa, ebeere enjiri ffenna tugitambuze. Be batiisatiisiza tujja bba maviza ebyokukutula obuyambi, teri kinene nga Allah subhanahu wa ta'ala singa Uganda teyakola ekyo, ne okubeera mu mawanga Allah gayinza okussaako obusungu, ekyo kyekisinga obunene. Era nsuubira nti omukulembeze w'eggwanga ku buvumu bwe yalaga ku nsonga eyo nti si nsi yonna nti ewagira ebikolwa ebyo, wabula waliyo ate abantu abatayinza kuwagira bikolwa ebyo, abasobola okubeera nti nno bakwatagana naffe mu mbeera ey'obulungi. Kale ekikolwa ekyo njagadde okubeera nti nno twongera okukivumirira, n'okubeera nti nno tweteekateeka, tuteeketeeke n'abaana baffe, tubeere nti nno twewala ekintu ekiyinza okutuviirako obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga ekyagwa ku bantu ba Nabbi Luutu, ab'omulembe gwa Nabbi Luutu, ekyo omuntu tosobola kubeera nti nno weegomba okubeera nti kigwa ku ggwanga lyo oba ensi yo. Aboononefu babitaddemu amaanyi. Abasajja, abakyala abamu olw'okutya obuvunaanyizibwa basalawo kubeera n'abakyala bannaabwe baleme kuzaala. Ebyo byonna bikola bikyamu, byesisiwaza, naye tubyewale. Allah subhanahu wa ta'ala agamba, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, nti kamu ku bubonero bwa Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti no yabateerawo abakyala, abasajja n'abateerawo abakyala, mubeere nga muwummuliza gye bali, emitima gyammwe babawummuze emitima. Agamba wajaala bainakum mawaddatan wa rahma, n'ateekawo wakati wammwe omukwano n'okwagalana n'okusaasirigana. Inna fi dhalika la ayati liqawmi yatafakkarun, ekyo si buli omuntu akifuna, kirimu ekyamagero eri Allah subhanahu wa ta'ala, eri abo abayina obwongo nga babukozesa okubeera nti nno balowooza. Kale teryakulimba nti waliwo omukwano nga Allah bwe yagwogerako awo, n'okusaasirigana ogubeera wakati w'omusajja n'omusajja oba omukazi n'omukazi. Tugoberere obubumbwa Allah subhanahu wa ta'ala kwe yatutondera, tukuume ensa zaffe, tubeere abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abalungi. Allah ajja kubeera nti nno atugabirira ku nsi, ate ne ku nkomerero Allah atuwe ebirungi. Waliwo omuze era omulala ogutali wala n'ogwo
ate nga gwo mubi nnyo, ate gwo abasajja oba abakazi abaagalana n'ebisolo, ogwo nagwo mubi nnyo. Ibn Abbas atutegeeza nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yaguvumirira n'agamba man wajadtumuhu waqa ala bahimatin faqtuluhu, bwe musanga omuntu yenna ng'agenze ku kisolo mumutte, waqtulul bahima, n'ekisolo mukitte. Bamubuuza Ibn Abbas nti omuntu kale tukitegedde naye ate ekisolo, n'agamba Nabbi teyogera nsonga naye bw'ofumiintiriza olabira ddala nga kitamwa ekisolo omuntu kyagenzeeko, okubeera nti ennyama yaakyo eriibwa oba okubeera nti nno kiganyulwamu mu ngeri endala. N'omuze omulala era gwe tuvumirira ennyo nga nagwo gugwa mu ttuluba eryo, gwe muze ogw'abasajja ababeera ne bakyala baabwe nga bali mu nsonga z'ekikyala ez'omwezi, oba ababeera nabo nga babakozesa mu makubo agatali matuufu Allah subhanahu wa ta'ala ge yagaana. Kale ebikolwa ebyo byonna bibi, tubeere abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abalungi abakola Allah byayagala. Allah atuwe obulungi mu ggwanga lyaffe, Allah atuwe emirembe mu ggwanga lyaffe, Allah atuwonye entalo, atuwonye ebizibu. Buli we tunaabeera okumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ajja kubeera nti nno atwongera emikisa n'eggwanga lyaffe okubeera n'emirembe. Hadha wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.